Abantu abasoba mu 2,000 abawangalira mu bitundu eby'enzigotta oba ebyakazibwako erya ghetto okuli Kakajjo, Kisenyi, Kasaato, Nakivubo ne Kachina wamu n'awalala olunaku olwaleero bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya Christianity Focus Center wane Mengo mu Kisenyi ew'omulabirizi David Kiganda okumujagulizaako okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno. Wano ebyokwerinda bibadde gguluggulu okwetooloola ekitundu kyonna. Bano basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo omubadde kwaya ez'enjawulo abayimbi nga Kirwana MC Africa, Ghetto Voices wamu n'abalala. Abavubuka okuva mu ghetto basanyusizza omulabirizi era bamuyimbidde ennyimba okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Omugole w'olunaku Dr. David Kiganda bw'abadde ayogerako eri abagenyi be ababuulidde ebimu ku bye yayitamu ng'akyakula nti tebyali byangu nga bwe balowooza kyokka bwe yafuna Yesu buli kimu kyakyusibwa bw'atyo n'abasaba nabo okumukkiriza mu bulamu bwabwe embeera ekyuke. Olabyeko ng'akyusa abamu kufa aboogera nammwe naffe twaliko abayaaye saagala kubalimba nze ku myaka gyalinga oba 9 nali mu katale k'omunyendo natundako ennaanansi ku lusaniya nga nzikutte bwe nti ntambula nzitembeeya na buli aliwo n'alina obujulizi asobola okubulira gye yava. Siggweyo gwe siggwe oliyo wekka era setaani tageza n'akulimbalimba nti kati gwe ebibyo byaggwa setaani yakusalako mbu waggwa kyaba kyaggwa tokyadda ngulu osobola okudda engulu olwaleero singa osisinkanibwa Yesu n'amala okusiŋŋaana Yesu ono bw'ayingirawo Yesu bw'ayingirawo. Omulabirizi abategeezezza nti abamu bali mu mbeera eno gye balimu olw'ebyo ebibalondoola okuva ewaabwe nga ne bwe kityo singa basenza Mukama tebayinza kusigala kye kimu. Asobola okukuloga n'ofuuka omuyaayi sikulimba lubaala asobola okulinnya ku mutwe n'omalira mu ghetto. Nenga amazima galibe gati ku ntandikwa ne bwe wali ng'okula ekyo si ekyali ekigenderwa kyo mu ntandikwa wali toyagala kufuuka ekyo naye ebyekika gamba ne bakune nti ebyekika nabyo bikikola. Lubaala akikola lubaala akutwala ku njaga n'oginywa ng'olinga agenda ogimala ku nsi obeera tonnagimalawo nga yakumazeewo dda. Enjaaye oginywa n'otunula bw'oti n'olaba trailer ng'ejjangu olaba yenkana ng'ekiyenje n'ogiraba n'ogamba gwe mwana oleta trailer ngenda gikuba ekikonde mwana. Wano waliwo abalokose era ne bawaayo obulamu bwabwe eri omulokozi. Iriza okweba obutuukirivu era njatula n'akamwa kange mpindokose mu linnya erya Yesu. Oluvannyuma Pastor Cindy Kiganda akulembeddemu omukolo ogw'okusabira omulabirizi. Preserving his life. So many battles you have fought for him. Thank you for what you have made him to become. Thank you for the way you have used him to touch lives. Father, we pray in the name of Jesus. Wano era keeki esaliddwa wakati mu kuyimba obuyimba obwagaliza omulabirizi amazaalibwa amalungi. Ebyokulya n'ebyokunywa bibaddewo mu bungi era nga waliwo abalidde n'okusiba ne basiba. Najjoli ondaba ogenda kundaba bannange nze n'akaveera kakano kalaba zibaddemu esiwani ndowooza nga 3 ndiddeko afu ne mpulira nga Bwe twogeddeko n'abamu ku baana bano abazze okusanyukira awamu n'omulabirizi basiimye omulabirizi olw'okubasembeza n'alyako wamu nabo olunaku olwaleero. Enjala eri kunumanya nnyo naye Katonda wakisa mbale ndiyo yako n'atuleeta n'agamba mujje n'agamba emmere gyeri nnyingi era nabe ntuusa wano eno kati buli kimu nkifunye neeno ndidde emmere n'engireka nzikuse. Twero sitaani bamuziise okitegeera ate kati leero nze n'ekyeggulo kikino nkino kiraba ngenda kulya ekyeggulo ndiddeko akaveera kalamba bakakuweeko emmere
kalamba n'ebisodasoda n'amazzi okitegeera byonna pasita ki. Abamu betwogeddeko nabo batutegeezezza nti babadde tebamanyi na wakujja kyakulya kyokka Mukama n'akozesa omulabirizi n'abawa ekyokulya. Leero mbadde sinabaawo enjayo kyakulya kati antaasiza olunaku lwonna sigenda kukola. Enze neyanziza nnyo n'olulala akolanga bw'atyo. Wabula bano bagamba nti singa bafuna omuzira kisa n'abakwatirako kuba baakowadde okubeera ku nguudo nga bataayaaya. Nsaba anti kiri kimu njagala va ku street entamye njagala soma ewaka nze sirinaayo yadde omu. Taata wange yafa ne maama yafa kati nasigaza anti yekka ate anti alina abaana abasoma nze mbala soma. Kati njagala bambi kumunyame nze nsome. Njagala nnyo okusoma kyensinga okwagala kusoma. Iyo kirala njagala kusoma nange neyongereko anti. Tekyo kyokka kyensaba. Ivwanyana ne Ronald Chiwesi, Kurake TV amalindirire.